Agape, Asimire Rachel, Asinja Akido Patricia. Skills, but you have also embraced our core values of Christ. Uganda Christian University 24, I quote, "This is God in it." Hallelujah. Mbisiwe Timothy, Aine Marjorie, Aine Mbabazi Editor, Aine Mbabazi Joanita, Aine Mbabazi Lynette, Ajok Deborah, Akampura Natasha, Akadwanaho Samuel, Akanijuka Precious, Akasima Ryan, Akaturinda Cynthia, Adongo Isabella, Adongo Odette Charemwa, Adongo Proscovia, Afunadula Jonathan, Agawa Christmas. Samantha, Amodine Gloria, Amoyo Esther, Ampere Judith, Ampereza Edwick, Apumzali, Chisache Marjorie. The Lord. Nzije yonna gyanzije nantuusa kweno embeera ey'okuba nga ntuusa ku buwanguzi okufuna Master of Arts in Public Administration and Management. Mu bufunze degree gye nfunye y'abantu ba wansi okuba nga nsobola okubasitula ne baba nga beeyongerako. Degree eno ngenda gikozesa mu bintu bingi okusookera ddala ndi town clerk owa Kibuga, amakulu gaakyo nti omuntu wa wansi kaakati kyekiseera okumwongerako ekyembadde mugasa okuba nga nfuuka ow'omugaso mu bulamu bwe. Ekyokubiri ndi executive committee member wa FUFA atwala omupiira ku ggwanga lyonna, okusitula omuntu w'omupiira okumujja waali kubanga omupiira edda teyayagalanga kusoma n'ebintu bifaanako bwe biti, naye tujja ne twegataba mu kusoma ne tuuka ku zino levels ow'omupiira, omusambi, coach, abawagizi bonna bongera okufuna amaanyi. Naye n'ekirala ensi yonna okundabirako ng'omukulembeze mu by'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda, mukimanyi bulungi nnyo nayo mpeerezaayo mu by'omupiira n'ebirala, nakyo kituyambako okubanga bannange basobola okulaba nga tusobola okusoma n'okusituka. Naye ekikulu mu byonna kwe kubanga twongera okunyweza eggwanga okulijja we liri okulitwala waggulu okusinga ebiri. Naye n'ekikulu ekirala kye tulina okumanya kwe kumanya nti we tujja ne tusoma tuwengera omuwendo ensi okutulaba n'okuba nga etuyigirako ebinene n'okutulirawo emikisa mu maaso. Me from where I was to where I have reached. This development is because of His blessing. Now it is my moment also, an opportunity to contribute to better lives of people living in various capacities. A normal person where they are to better lives of their living. Being a town clerk of Kiboga,
the community of Chiboga, definitely from where we are, I am sure we are going to go above where we are in matters of development because I have achieved what can help a normal person evolve. Matters of football, where I serve an executive committee member of football, engineered by Engineer Moses Magoga as the president. Football, the players, the coaches, the fans, at least the football circle can now learn from me, and I'm sure I can develop them from where they are to where we can go as better lives of development in matters of managing the game of football, but also as a Ugandan to contribute to the growth of the country where we are. Erinnya lyange nze Kasaga Kiwera mbadde nsoma Bachelor of Science and Information Technology era ebintu ebinyambyeko to progress my course ebadde commitment, further research in library, consultation on the internet, and also ne research bwe tubadde tukola outside campus ne internship bwe tubadde tu applying for in the holidays.